Sadamani Makedo newe simbawo n'embizzi nonde embizzi ne sironda ggwe ate oba ggwe newe kaba kalulunga ka LC1 tosobola kalya ati siko nondamu embizzi netufuga nga sironze gwe fala okyali dawa nnyo yimwe bageto YouTube bwane byayogeddeko nga Museveni akyabakozesa ono Sadamani Makedo munyampi Eddie Master we yakyali e South Africa ndoza fena tumutegedde umalukiseka naye munyampi banavuka balina mission nene nnyo mweje mutamanyi etali ya mwaka gumu obwe biri obe 3 ekubo mukulembeze waffe kubanga basasulwa sente okuve wanita amongo sakonsereko so bana Uganda tubere begendereza tekiina njogera tekiina kawo mukamwa kiwunya akamwa amaviri gawunya igwe nga tukwesiga nze nondamu embizinesi ronda gwe fala akyawunya n'akamwa ugwe tebasobola nakuwa kadi ugwe fala tebasobola jiwa kadi tebasobola kuwa kadi okyali fala nnyo gwe naye mu byobufuzi ekisooka tomanyi kwogera toli informed tosobola kukola kunoonyereza kati gwe ogenda kufuganya gwe Sadamani Makedo nga olabe yo posta yogega amanyago oyagala kulowoozesa nsi nti nakulowoozesa abantu ba bulijjo n'abantu batulaba nti ekibiina ky'abayaaye ky'abanywi banjaga bino si bya kunywa njaga muganda wange bino si bya kunya mwenge zimbadde ngamba ddayo Dubai onaza abakaddebo oyoze n'emmotoka n'olujja ofuna akasente olweggulo gonde ku street osiba abantu ebiviiri byo ofune kasente n'ebyobufuzi tojja bisobola ebyobukulembeze tojja bisobola mumukolera Museveni twababuukira twabaguddemu igwe n'oli falawo umalukiseka mukitegedde so wegendereze nnyo leka okubuzaabuza bannayuganda era bannayuganda kambabuuseyo kino ekigambo kimu ono mulenzi ali mu bibye alina bu WhatsApp group baagala kukola empire yaabwe n'oli omunyampi w'e Kenya omunyampi w'e South Africa batandika okujojoma omukulembeze waffe bali mu kuzimba baana zina bagamba bana balina enteekateeka mpaka mu kalulu ke tugenda okugendamu akayize excellence bonna tebabasabula ono yennyini asabula gyolesa ennyonyi ngugambye emission gye balina era nakigamba nga gwe munnayuganda zenga ngobera genda mu videos zange enkadde olabye ekintu kyenze ngamba gamba ku baana abanyampi bano era bagenda kukulaga nti bagenda kusemba n'omukulembeze waffe kasabagana okuwona kadi ogenda laba ekigenda okujja nze mbabuulidde teeka waaga mujja kuba omanyize ndiwo okubajjukiza nja kubajjukiza nze siri politician zigana ku mabibi banange siri ku mabibi sina seneze ngenda firo mu campaign kuba seneze ngenda teka mu kalugumbuge banange seneze ngenda firo katika mbega ile kama fuka me sirina sigana kwegera muntu yenna kiri eri gwo kusiduka kama Sadamani idea kwa emiride ntufu babanchamu gata mwani naye gwali naye kwe basize ne bagamba okusinzira ku honorable gundi tuwe gundi kadi kubanga alina ability otegede bulungi Sadamani Makedo that's me amanya yanze kiyingi sadati botufuna kadi tugenda kola poseri kamanya gaffe era gena beerako Sadamani Makedo muganda wange mpuliriza muganda wange tuli mu demokrasia owanna maddala era tuyina ekibiina ekitugatta fenna ekirimu n'abakulembeze muganda wange nkubuulira kiriza abakulembeze bakukulembere total submission to the party tobeera mu kibiina ng'omuntu alina option kuno kubeeranga kubeera mu bufumbo ng'olaga nti nate bw'okola bw'oti nsobola okugenda n'efumbo ew'omulala oba obufumbo buba tebujja kukola bino nkubuulira nze mu byonna ekintu ky'okukwata erinnya Sadamani Makedo n'oliteeka ku posta it's speaking volumes negative volumes muganda wange confidence nungi but being overconfident is bad and underestimating your enemy is even worse okukwata erinnya Sadamani Makedo ate otabula n'oliteeka ku posta at the end of the day nga wabalayo emyezi 2 ate okyusa erinnya oteekeko
waliwo kirabi ani yali akikoze. Don't try to set negative precedents. Wano we tuli tetwagala gezesa tukirize tugende mu ntalo zino nga tukimanyi tuzigendamu nga we've been humbled. Tulumba abasajja abatofuze emyaka 4 kati nze omukyala gwe mvuganya naye kuwa parliament abaddewo emyaka 2. The moment you try to be overconfident mudakiika budakiika odds zisobola okukyuka. Bw'ogamba nti tolina kyogenda kufiirwa, that means you are personalizing your personal achievements against those of your party. Gwotunuulidde kikyofiirwa ng'omuntu, totunuulidde kipate kyefiirwa esobola okufiirwa ekifo. Every number counts, every vote counts. Kitunuulire mu ange eyo. Bino ebyenviiri salako ebyo birala nze simbasagana kubiyingiramu. That is on a personal level now. Naye engeri gy'obrandingamu ekintu kyo kirina okuba nga tekiyamba gwe wekka wabula nga kiyamba n'ekibiina as a whole, as an institute. Osobola okukola byonna byonna by'okoze nuupu ng'ekibiina ne kikuwa kaadi, naye oluvannyuma ng'otandise okukyusa amannya, otandise okuteekako kiyingi sadaati, waliwo obululu bwe tugenda okufiirwa ng'abantu bebatabudde. Tuzze kuwa Asadamani Makebe kalulu ate ku ballot paper tulabako kiyingi sadaati. Every vote counts wano we tulaga muganda wange. Naye mu byonna kyenjagala osooka omanye, gwe teweetunuulira ng'omuntu asobola okufiirwa oba member of parliament. Tunuulira nti NUP esobola okufiirwa ekifo kya member of parliament. So when NUP as a party is concerned, then give them your ears. Don't think about personal achievements first. Nti gwe okufiirwa owa parliament. Tunuulira NUP okufiirwa omukiise wa parliament. Nze setenda video eno nsaba etuuke ku Asadamani Makebe aka Sadat. Ekisooka respect Asadamani Makebe okubanga ebintu ebitagenda bulungi mu nsi yaffe obyogerako ku mutimbagano gwe. Andimowasonga eggwanga ligenda okubanga lisalawo mu 2026 ebyobadde ng'oyogerako ebbanga ddene ebitagenda bulungi wasazeewo odde ku ground obyendigiremu direct. Bantu batono nnyo abasobola okukola ekyo, abasinga bakoma ku social media kuno nga beewala ebyo ebiyinza okubatuukako nga bakomyewo ku ground. Respect. Naye ekifo ky'obwa MP kinene nnyo, kyetaaga ebintu bingi. Abantu beebusiro bajja kwebuuza nti omubaka agenda otukiikirira address ye eriwa. So Asadamani Makebe bw'obanga tolina address oba maka mu busiro gy'oyagala okubanga okiikirira, kiyinza okubeerera ekizibu nnyo okubanga otuukiririza ekirooto kyekyo. 2011 mu kalulu ako ekintu kyekimu kyakuba omugenzi kati Muhammad Segirinya nga Latif Sebagala kyeyalinga akozesa mu kalulu ako nga gamba omusajja neesimbyeko atalina nawaabeera atalina makamuno ate mumuwa muti akalulu abakiikirire kyamukuba era Segirinya mu kalulu ako 2021 yavaamu nga takawangudde, yaddamu n'arestructuringa n'afuna amaanyi mu 2016 n'akomawo nga kansala LC5. So ekirala kyoyinza okwebuuza Asadamani Makebe nti amaanyi ku ground kwegali oba gakoma wano ku social media. Nze nyinza okugamba nti ebyoku social media birala ne ku ground birala, nti obadde oluzize ne touch ku ground ng'obeera bweru wa ggwanga gy'owangaali. So kyandibadde beta n'oddamu n'orestructuringa amaanyi ku ground nga bw'ogalina ku social media. Naye bw'onaatwalanga ku social media nti olowooza ge gali ku ground, kiyinza okubeerera ekizibu kubanga abantu nga Muhammad Segirinya bwe yamanya nti aluzinze akalulu ka 2021 restructuringa amaanyi n'agateekamu mu 2016 agenda okukomawo nga tajja nga nakubwa MP yajja ku LC5. So
Asadamani Makebe olaba otya nti bw'oba tolina maanyi ago ku ground olaba otya bw'otandikira mu bifo ebisaamusaamu ng'obwa kansala. Omubaka omulala gwenyinza okuwa ekyokulabirako bw'Amajinja West Alan Sewanyana yalina amaanyi nga musajja wa Bwino era nga sports journalist ku TV, NBS ne Guzi Radio nga w'amaanyi, naye mu 2011 teyajja kuba MP wadde ng'amaanyi yagalina, yajja ku LC5 era yawangula akalulu ako kuba yali atandikidde wansi awo ng'azimbye erinnya lye nga kansala ekyamutunda nga bagoba Elias Lukwago mu kisanja ekyo kya 2016 yabuuka ku meeza nga bagoba Elias Lukwago mu kifo ekyo nga n'ataagula abasajja abaali batwala Elias Lukwago nga bamuwala wanya ekyo nekimutunda mu political career agenda okujja mu 2016 okwesimba kuba MP nga bantu bagamba weewaawo ye musajja waffe owa Bwino era yawangula akalulu ako. So zimba muko kumaanyi ku ground oleme kwesiga nnyo oba kubeesinga nnyo ku ga social media, ne bw'onaabanga tokikoze ekyo kiyinza okukubeerera ekizibu ennyo okubanga ova mu reesi eyo ng'omuwanguzi. Otherwise bw'onaaba ebyo tobitadde mu nkola n'ogenda n'ekyo ky'olina mu bwongo nti social media amaanyi gasobola okukola ne gakola ne ku ground, kiyinza okukubeerera ekizibu. Akalulu k'obwa MP ekirala keetaagamuko akasente ak'obwa MP akasente eko Asadamani Makebe okalina. Banange muli mutya kansibire nti no muli bulungi. Ene mbozi gyengenda okubanyumiza ekwasa ennaku naye nga tya ekisolo kibayita omuntu. Sister yadipotingisiza muganda we. Munnange emboozi eno gyengenda okubanyumiza ya mukyala munaggana alina sister we wano e UK. Munnange nga naye bwe mbemanyi nti no mu Africa ebintu bibeera biri hard. Namugamba nti it's okay, kankufubireko ojje. Munnange ng'afubirako sister we, sister we ajja amwegattako. Ye yamuteeramu buli kimu, ng'ajja amwegattako ng'amugamba ogenda kujja okole biki. Mune nga sister ajja ng'abeera ewaka ng'atandika okukola. Sister agamba nti akola. Waita emyezi 3 sister tebamusasula. Sister agamba naye kati bansasula. Kumbe bamusasulanga naye nga sente zigenda waani? Zigenda wa sister we. Kati munenga agambako ku sister we nga sister we amugamba sente zijja ku akaunti yange. Ntiye namugamba nti ojjukira esente zetwakozesa okujja esente nazeewola neewola emitwalo 2,100 ezakuleeta, so kakati bonabo zimazeeyo then ojja kutandika okufuna sente zo. Mukati ng'omuntu nga sister wamubuuza okikala ekyo nkitegedde bwe kibanga bwe kiti bwe kiri, naye bansasula sente mmeka teyazimugamba. Omukyala agamba okay kale fine, kati ekyo nkitegedde nti kati nina okukolerera sente ziggweyo. Ng'akola kakati ng'omwaka gukuba wali. Kati after omwaka gukuba wali nga addamu ayogerako ne sister we, nga sister we amugamba nti okyabuzaayo emyezi emirala oba 6, something like that. Muna agamba okay kale ng'akola nti aba abuzayo emyezi egyo 6 bagiba ginaatera okuggwayo. Agamba sister we nti omanyi nandi agadde ngende nfune ewange, nange nfune ewange. Kakati nga wabalukawo olutalo wabalukawo olutalo. Kati bwe wabalukawo olutalo omukyalo ono teyayagala sister we aveewo,
mbu sister we kyeyakola ng'akubira abo ku mulimu gy'akolera ng'ababuulira nti oyo empapula z'akoleramu sizize. Kati munnaye ono yakeera ku makya nga bamukubira nga bamugamba okusinziira ku polisi zaffe tukyasobola kukola wano, ng'ababuuza lwaki, nga bamugamba tosobola, we cannot take you on anymore. Omukazi nga mune omulimu bamugoba bwe batyo. Jukira amazeeyo akasente koono naye mu kuyomba okwo kwe bayomba mbu sisita we yamugamba nti nno agenda ku making sure nti nno amaking obulamu bwe very hard kuno ku Bulaaya bw'aba alowooza nti ye yakajjako era nti ayagala omulagako nti ye aludde kuno ku Bulaaya. Naye omukazi ng'afuluma ennyumba ng'agenda. Kati bw'agenda alina abantu be yali ndoza akola nabo ng'ayogerako nabo ng'amugamba atofaayo tujja kufunira ewalala. Kati ng'afuna ewalala gyeyakola ki gye yaregisteringa ng'akola mu warehouse eyo ng'omukazi akola ng'akola akola misana na kiro. Olumu ng'asanga mukwano gwa sisita we namugamba bannange mbadde sikyakulaba oliwo biki. Kati omuwala ono ng'anyumizaako oyo mukwano gwa sisita we what happened. Namugamba biki okay. Kati ono mukwano gwa sisita bwe yagenda bwe yasanga sisita ng'amugamba nasanze sisita wo, n'ambuulira what happened between you two biki bannange kati because ono mukwano gwa sisita wono nga naye atandika kugamba era oyo muntu ali very ungrateful, ebintu byenamukolera bla 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 ebintu bwe bityo. Kati ng'agamba naye yangambye nti akola, ng'amubuuza akolawa nti simanyi bulungi, ng'amugamba agenda obuuzewa gy'akola era akola nnaku ki. Nange ng'ono naye addayo ng'agenda amukolako omukwano kati banaye okolera wakati yoyo okola nnaku ki biki bwe bityo ng'amwebuzisa ono mu kifo ky'okusirika obutayogera bintu bye ng'abinnyonnyola omuntu ono. Bw'abinnyonnyola omuntu nga naye abikwata ng'abizzaayo ewa sisita we. Munange sisita we yakeera bwannawanca ng'akubira immigration n'abagamba wano waliwo omuntu akolera mu mannya agatali gake oba akolera mu bipapula ebitali bibye oba tuyinza okugamba nti akola mu ngeri etali ntuufu, ali mu kifo bwe kiti atandika saawa bwe ziti. Nga lwaki immigration tegenda tezinda kizimbe, lwaki tebayoola n'omwana muwala oyo naye n'alugenderamu nga badipootinga si paka waabwe Ghana. Bw'oba omanyi olunaggana oba omanyi omuntu amanyi olunaggana emboozi eri kuno etambula, naye ng'omuntu ali wano UK. In fact lwaki emboozi eyo nzize njoogereko kubanga mwena abali kuno nga mwajja kweyiya mubeere very very careful at the moment. Ekikwekweto kyatabuse luno. Edda enjogera gye twayogeranga mbu ekiddo baayiwa ekidde ennaku zino. Era bw'oba olaba vidiyo yange eno nkwegayiridde nnyo nga gy'oli omanye ebintu by'okoleramu si bibyo, weegendereze nnyo, beera mwegendereza, beera very alert. Ebintu byatabuse naye ng'emboozi bwetyo bwebadde munnange mubeere very careful ng'ojja wano. Manya omuntu akuleeta, manya terms and conditions. Bw'oba ogenda kusasula sente ze baakuleetera manya ziri mmeka. Bw'oba ofunye omulimu manya omulimu ogwo bakusasula mmeka, so that nawe kuba omukazi ono ye yali akola naye nga tamanyi na sente mmeka ze bamusasula. Okitegeera naye ng'akola misana nakiro. At the end sisita we yennyini n'afuna akasajja omutima n'amudipootingisa. So naye emboozi gye mbadde naye olunaku lwaliro naye bannanga abali kuno abanoonya empapula mubeere very very careful. Ebintu byatabuse.
ebintu byatabuse bali mu kutikka abantu babatikkanga amagi babatikkanga ndibota kinsobola obbagamba bareadinga buli wantu balowooza nti wano webali bakola nabiwuliranga edda nga babikola edda naye byaki bivuddewo naye kati byakomyewo so n'olwensonga eyo mwegendereze abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.